na goodie utiene yo don Asia sebati topilicious na kuchesereko. I love you so much. I love you sister. Ngana kukubona ko kwame Uganda na kuyenza ko but I didn't get you. So I love meeting you my sister. Na good. Mwenayo utiena yaya wose. Kazi nangamba ogenda zikuma ogenda zirisa ogenda ziteka dagala mu maaso ogenda zisenyana manyo akomugwa nembusiba waliwo abantu ngango esulise nga kyekya mukomyawo ate nali tamidde nali ngamba katonda nali mpedde nali ndigwingiza male nette mama ya abo yayumukira nagamba nedda Nyondo Media. Well, besides being a media personality, she has proven to be one of the best entrepreneurs that are growing in UAE. Eranga, she's the CEO. Nyondo Gleam. The CEO Nyondo Gleam ekizigo ekikuyambako ku skin yo bwobanga oli mwana wa buwala olieyo oyagala skin yo clearinge nga tekwerusiza oyina rashes on the skin. Well, Nyondo Gleam is the cream that you're supposed to use. We use so many lotions ezitufukula and so this is not one of them. Well, by supporting Nyondo Gleam, you're adding a stone kumuntu gwe tulabye nga evolving her from scratch to the level until right now she's the CEO of this very company that makes these beautiful lotions that we use on our skins. Mumuwagire chiri satisfied. I stamp in it 100%. Twesangeyo enamba zesimu kweziri eri +971 5246 80778. Womwana ali mu kiyumba. Nyondo Gleam is your best lotion that you should use okubera ngo clearinga skin yo. Gowena yakatweyungako ku mukutu ogwa Nyondo Media nkulamusiza era nga nkubuuzaako yonna gy'osinzirira okuba nga otulaba ku mukutu ogwa Nyondo Media. Mwenna abasubscribinga mwakola kyattendo nnyo temujjangu okwo mpozi nammwe abahanna bakusubscribinga ku YouTube channel yaffe mugende mu maaso mubere ngate musubscribinga olw'ensonga nti ebintu byetuteekako biyamba gwe naddala omuntu ayogera olulimi Oluganda. Tetuleko bintu bityobola muntu oba biwemula wabula tuteekako ebintu nga n'omwana omutuufu asobola okubiraba n'abaako kyayigamu. Era mugende mu maaso n'okutufollowinga ku mikutu egy'enjawulo gamba nga Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ewamu ne Threads yonna gyetuli era nga tukozesa amannya ge gamu Nyondo Media. Amannya gange oba mbalina gabagambye simanyi ne kangaddemu yenze Nyondo Rozet omuweereza wamwe omulungi of course wa Nyondo Media. Tubadde nga tubaleetera stories ez'enjawulo etubaleetera ebintu eby'enjawulo olunaku olwaleero nina ate we mbaleetedde kamuyite kadaama mu lulimi olufuutifuuti lwe tusinga okutegeera. Saagala mugambe nti oba nkyogedde bubi kubanga naye kama kwogera kyemmanyi of course nange ndi kadaama. Mbalehedde kadaama omulongooseemu we mbadde sibaleeterangako ndowooza mumulaba endabika entuula kwegamba kadaama omulongooseemu nga akolera muzungu era omulaba engeri gy'afaananamu. Mbadde nga mbaleetera abaana nga bakaaba anange Rozet nkolera munange muloko naye mbonaabona nze mbonyebonye ndabye ennaku. So leero mbaledde kadaama omulongooseemu ng'akolera mu Amerika. Bano ababeera mu biyumba bya bakama baabwe naye nga bali muzinika nga mukama we tayagala kumanya nga bali muzipatra n'akaleega naye nga omwami bba wa mukama we nga waali naye nga madamu oba mukama we omukyala nga tayagala kumanya. Kamuwa kakisa atubuuzeeko
atubulira amannya gaffe tutandikire ddala awo naye alabise okubeera omuzungu batugendagenda mu Kingereza nange simanyi tusanyusa okukolaba Mukwano tugenda mu Kingereza tugenda mu lulimi Luganda Anything can do. Luganda, Lungereza, no Lugisu. anything okay tubuuzeeko Aya ujeba keyo mwina amanya gange bampita Topi Bulimwa aka Topilicious. Yeah, Topilicious. Topi Bulemwa Yeah. you said Topi Bulimwa. Yes. linnya lya kika Yeah, Bulimwa lya chika. yakikuweddira ki I don't know fe mubagiso. I don't know. oli mugiso Yeah. Donasia I akazi love Donasia yani Nagudi. Nagudi. That's my sister. Nagudi. that's your sister Yeah, so sure. temweddira si bwe kiri Akanze ndi mududa Nagudi mudadiri. kitegedde like Waliwo abagisu abaduda niwabeerawo abagisu abadadiri. So we are neighbors. your neighbors Sure, so mubagisu still mulimu ebika ebyenjawulo nti bano baduuda Bingi nnyo. Yeah, sure. kati mubeera like musobola okuwuliziganya Ndumanyi olwa Nagudi nange olwange ndumanyi n'olulala ndumanyi. so mulinamu N'olufumbo, ennimi bingi ez'enjawulo nnyo, like, yeah, mulinamu sure. ennimi ez'enjawulo ogenda Nagudi ali tribe ali Aba bagisu badadiri. Yeah. okay That's what I know. Badadiri. kati osobola okwogera olulimi lwe I can. Sure. bw'omubuuzaako kibaaki Nagudi Utiene Yodon Asia Sebati Topi Topilicious Nakukyesereko. I love you so much. I love you sister. Nga nakukubonako kwame Uganda nakuyenzako but I didn't get you. So I love meeting you, my sister. Nagudi mwenayo Utiena yaya wose. I haven't heard very well your language, so it seems you're looking for her. You'd like to meet her. Sure, one day. she's my sister. She's from Bali, like me. So Yeah. she's your sister, and you'd like to meet her one day. One day, yeah. Okay, then I'll talk to Because her. she's a hard-working lady. You like her. Yeah, sure. People talk blah blah blah. But you like her Sure. because of her hard working. Okay. Nga bwe mbagambye ono nno tugenda kubeera mu kengeri ekimpatiira oluzungu Luganda Lugisu oba nalutegeera Lugisu simanyi naga omulabye yanekaanekanya alabika bulungi nnyo naye nga mwana kadaama olw'ensonga ati akolera muzungu nga bwe nabagambye naye mujamane naye nga tunaba kutuuka wali saawa eno of course buli muntu abeerako ne gyenvudde we agala kusooka atunyumirizeemuuko atonnyata wano ku ddungu era obulamu abusisinkana atya atubuulyeko experience gy'alabye oba gy'afunye wano ku ddungu wano ku UAE ojja otya Ku UAE wano like najja waliwo yansomeramu mugisu munnange yali wano naye sijja mwogera mannya sijja muleta mu camera but big up to her. Yansomeramu nti ne Dubai waliyo ssente mu wiiki emu okola essente okola miliyoni nga 4 mu wiiki emu. Nengamba miliyoni 4 in 1 week. Nengamba wanna try that. So nensalawo sijagenda mu biwanvu nentundatunda obuntu bwange Uganda. Nensalawo okujja nentekayo visa. Unatekayo visa simanyi bakisira. wali ludda wali Kampala bo wali eri Bugishu. I was in Kampala. They were from Bali. So when I take your visa, I think most of the people when I take your visa, sente za ticket nezibula. I don't know how it happens, but naye kirabye abantu bonna bakikaaba. Wezabula omukyalo oyo mukwano gwange oyo yakusomeramu yansomeramu kwa mugisu munange nzo mugisu muyita muganda wange. yes Nangamba naye kati omanyi sente visa yegenda kuggwako kyoba okola like jangu
kasita munaku wiki emu ofuna 10,000 emeka 10,000 dirham million 4 eze Uganda like jangu nze ngenda kugulira ticket nawe ino kumpe 10,000 no 10,000 eza wano yeah yes that's 4 million Ugandan money that is it munange ngangamba tekayo kasita mu wiki emu ogenda bokoze ki ozikoze so nga bambi atekayo kasente ke nga ticket efuluma ngangulira ticket ngantambula nzija Dubai tuka ku Dubai I remember very well zali sawa mwenda nali suwira kugumu it was gwa kumacha gwa kumachanga bucha like nga bucha wala ba munyonyi ne mpulira ekibugu mulengamba what is this oh my goodness bichibi yesirika nenga kiri kunzirukiramu okadobuna yes mu weekend yes nakubanga gali wadde ganda wange ngantuuka nga wali wajja okunkima ku kisaawe kampite mu bumpimpi nga abantu aje basula it was naive twatuukira ku naifu we bantwala omukazi mbadde Uganda ni mu ddembe lyange fine dembe naye teryali ddembe nga njagala kwongerako yona kasente tuukira mu kikolwa kyanga abantu banywa mwenge bantu mpulira ebibozibozi black kigambo black nakubyoli black nga nsirikirira nga ngamba munanga ndese olwo ntuuka nga I tell my friend na mugamba wange kali mu kinzi anti nzize ne bugumu ndatandika kola olya black yeah black wategeera meaning ya no by then I didn't understand anything omwana kitegeeza yeah kitegeeza ki okuba black okuba akasente kuba kasente yeah sure mungeri ki babba abasajja babba kuna abasajja like okay kabya kuba musajja munange nga ntuuka nga baali awo bambala abakazi banyirira beekolako biki nga ntuula nga ebirowoozo bitandikirawo okudduka nga nkubira remember I'm mommy's daughter yes I called my mom nengamba mama kyendiko si kituufu kyendiko era woba osobola noonyeza ticket I come back home I want to come back home nga mama naye bimusobera so nga mukwano gwange nzijako passport nga ngambo manyi topi wano baba passport bishi mpa passport yo nga njimuwa nga bambi nga ndika dama nga wobimanyi tobimanyi Jadid yeah that's what they used to call me Jadid newcomer oh my goodness nga banzijako passport nga gitereka nga ngamba kati yambala kano tugende tukolera yinzize n'ebiteteyi byange mbebe tebikola lega ningamba ekiraka kampani zeno munange bagalobere smart bishi nga twafuluma abakyala balinga basatu naye nga bali beesaza obuntu nga nyambala skirt I remember it was a black jeans skirt ne katop we twafuluma wetu kyebweru it was naive oh my goodness police simanyi kitaala bagoba I just stood nayimirira nga sina kyenzezaako nga tomanyi what is happening I remember it was July kana kaka nibagamba topi naye edduka nengamba nsigenda kudduka bino sibimanyi ate zirukira ki atabbiye awo kati nga nyingidde Dubai yes Dubai omutuufu simanyi gyenzira it was Nasa Road I remember awunga bichi kademi kunasa simanyi kunasa sorry nga ntuula kazo tunawo kunasa kunasa sabuka bichi oh yes nga bambi omukyalo yo nga mala nnoonya topitamanyi yakajja mupya nga bannoonya nga banfuna nansomera mu kwalaale nagamba wano olina okwetunda olina okuyita abasajja yes olina obanyigira eriiso you understand nanga abasajja balina batyo okukwana olina okunyiga kati buno obulaba buno bo bwa 20 obuki 2 piece what is 2 piece pattern pattern yeah sure buina kuwa 20 olonga je tuta short simanyi kakati manange nayo unansonyiwa I'm just talking this story but I will not pronounce your name
bano aba Nigeria mbo bayina amaanyi bo ba 30 nengamba mukama nalinawo ka airtime ku simu. I remember nakubira mama wange ati mami pereza sente, I want to come back. Katolo mukyala kampite mu bumpimpi nenzeeyo ne mugamba sijja kusibina ebintu byondesemu Mukwano gwo yakulukira topi obadde nga Uganda nkimanyi oli muya nengamba fine mbimanyi nze okay obukuba kwetega nga ogenze mu bbaala otudde bwoti newetega it's okay newetega boba tewetega mu bbaala newetega omuntu nakusiya wali awo nja kuguma nebyo byokuyita kati sokolekege wakusiye wali nakugamba jangu ngo osologera n'okikola ekikolwa awo era kati Dubai yali egaanyi nemugamba sijja bisobola ebyokugenda okuyita abantu kubasika ku maguudo ngola tusobola sijja bisobola namugamba no I can't try that I can't netwesika byalimu okwesika ayagala sente ze1000 nyanzi jewa namane Dubai nakuzali ya namane Dubai zali ezo kuteka muzali za tiketi nenga 10 nyanza gwa ku tiketi ate nali sibimanyi nga wefuna nzimuwa. I had a friend guna linkabira, big up Jacinta, you're a very good friend wate tukyayogera me naku zino kimanyi ninayo, but she helped me out era akola mu kyumba Alain ne mukabira nangamba topi tochikola nengamba gogamba obutakikola I can't do it already. I know myself. I don't like it. I'd rather go back home. That don't so. Naye omusana gunkala kata wano ku Dubai ntambula is it Banias nafuna akatebe awo ku Banias nentula nendoza nengamba singa wakakumpi natambuza bigere omwakyalo yo nankubira nangamba biki kati waliwo benakubira kampita mu bumpimpi ne bangamba genda ku polisi kuna hiyo funanga polisi sijimanyi nagenda ku polisi nengamba I don't know police biki ebyo ne bangamba bla 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 ne bigana good enough nafuna bazira kisa oli omukyala yawereza 2,000 owa Alain yali akola mu cyumba ky'omuwarabu Jacinta ukama akongere nga nkabye nnyo ne tuziwo oyo omukyala yandeta nagaana good enough. You know, me to pleasures, I'm a person who is so calm when I've not taken something. Nengambo why? Kanonye ko wano we banywa ndaba abantu banywa. Kanywe nange mfuna amanya gaddamu omukyala. Ne mfuna chene mfunayo ne muddamu nengambo batulwana nze ebintu byondese musisobola kukola ki? Yeah, ate wangambira ne mukyala mukulu. Yeah. I can't do that. Ebintaga bana bato. Yeah, you didn't tell me before. Ati singa wangamba nga ndi Uganda. Yeah. Nengambo nkufunidde 10,000. Nagana ngamba no that ja sente zange balere bamugamba kakati twala topic ku police amala azikwata nanga ndwawandika wendagano za mu bed space namba passport yange nengenda nalaga olwo midriff yeah waliwo omukyala yankuma keyo big up Helen yankweka mu nyumba ya mukama we it was for 1 week nankweka kawo nembeera olenga Dubai entamye nga awo nawo nenvaawo nangamba tuyingire bed space endala naye kye nasanga mu bed space okimanyi nali sibisuubira yali Sodom ne Gomora sibiwulirangako okay nali mpulirako byange ng'omuntu nenga sibira bantu nga babikola about from seeing movies nangamba topika kyobokola tufune bed space onoonye omulimu. So, nefuna bed space, nansasulira oyo omukyala bambi. Waliwo abantu abalungi mwene Jacinta. No, another friend. Another one, Nakaba nze gola. Owona kyeyagala. Paka nkifuna. Nansasulira, nangamba toti katibeerako wana ebisatu bibino ojja binsasula. But now, what I can tell you all guys is pray. So, akaseera ko kyogamba wali gw'osaba. Sure, nze ndi muntu ayogera ne Katonda. Wafunawa courage eyo engeri gye batukuza mukyala mama wange yatukubanga n'otukuba okutegeera Katonda. Nafuna akatanda ka waggulu waliwo omukyala yali nanyini katanda ng'ekiro balya bintu byabwe nga naye tebaswala
nenga nsaba Bible yange te wajja nayo kuva Uganda tekuva ku Lusegere nga nsaba nga nkola applications ku app bagita Mary Poppins banange eriko omukisa nayo nga ntekayo applications everything naye nga waliwo omukyala ampita Alain mu nyumba y'omuwarabu nga ngamba jangu tugende biki no off biki naye nali ntadde application zange abantu wangi nze wemba noonya ekintu like nkiteekako nnyo focus until I get it naye nga ngenda Alain nga omukyala nkima n'akagugu kange nalina baaga yange nga gyenjogera nayo ngamba baby jangu tugende oluganda tunafuna we tutuuka when I reached Alain sajja yali mulungi nga olukumi nenkolayo byali byakufumba I love cooking nenfumba awo ennaku zaali 3 visa yange nefuluma aba maybe CC company naye nateekayo nga bankoledde visa ey'emyaka ebiri maybe CC nga visa efuluma munnange nga bankubira nga ngamba mukama wange ono yali anjagadde owa Alain nga ngamba topi please ongo ngamba munnaye kangende wano tewali na off nga ate nkakwatamu yampadira mu 2 nkozeeyo yali ennaku 3 week yampadira mu 2 nenkomawo nenfuna akaloogi buloogi bw'omuno mubumanyi bwa 15 neneebaka ekiro enkera nengenda ku MaidCC bwenatuuka ku MaidCC nendaba embeera babanga basibe mu biyunifomu nyamba ki uniform nze bino byenzizeemu naye nga mukama akutwala never know God is ways are just like tanulu oli mukkiriza oli muki okkiriza mu ddiini ki ni mukazi mukatuliki nenjagala nnyo pastor Bujingo yasobodde okunzijayo that deep faith naye nga nyingira MaidCC nze I'm a hard working person so akutuuka wantu nentuula bwenatuuka ku MaidCC babatuzeeyo mu guhoolo muli bangi gye nasanga ne mukwano gwange Rita by the way mukwano gwe Rita kuva Uganda namusanga ku MaidCC naye nga nze ngamba wano okutuula obutuuzi mutuula okuva ku makya paka ssaawa 4 ez'ekiro just sitting like this nengamba wano ebigere bigenda kukola ki nga nze nkwata ekisiimu kanongoseeko wano katerezeeko wano manager wa MaidCC nanjagala so kyengamba abaana wobeera wantu tolera ngalo be active be useful era nga ebinnya byange si ye topi nga balyagala topi the rabbit topi nga tukola interviews waliwo omukyala yali muyindi ne bawe mu Germany nga bajja ebyange byendimu bino stubbornness yange nga banjagala bantwala they had 2 dogs nabanga mbogenda kumambwa sitya gwe ntya Katonda ntyembwa ngamba Katonda wange ne MaidCC njikoye it was 1 week in MaidCC nenzikiriza they signed me out ne bangula ali katale ka kutunda bakadama nenga bakutunda mubazungu abakuwa ku off munaye mukyala nga bantwala nga ntuuka waliwo ogubwogunene bwenatuuka ewaka bali baguyita mamagye nga gujja gumbuukako nagamba Katonda wange nze ndi naawe oba guntwala munda nga gubooguka nengamba oh my goodness what is this oba onawombeewo naye nenguma something talks in me nti bano abantu balungi balina embwa 3 mukazi nangamba ogenda zikuuma ogenda zirisa ogenda ziteka eddagala mu maaso ogenda zisenya n'amannyo embwa sure dogs unozitambuza ku makya n'olweggulu nga zirina obusenya ng'olina okuzisenya amannyo dina dy olunaku up to now I've fallen in love with dogs. I love dogs. Seriously? Sure. Olwonga ozisenya amannyo emirundi emeka olunaku kumakya after breakfast nekironga fe abantu wetubeera nengambako mikwano gyange negigamba topi olina omutima topi gwe wenna ngamba nze teri nze zenna ye sente sente kasita kibako tunda mubiri gwange naye just okukwata akaswa kino okola we bati kankuzeeyo katono emabega embwa zino bw'ozisenya amannyo like nazo okozesa buno buswaki ng'obwaffe n'eddagala ng'eryaffe lyennyini oba byo byawukanamu okwo
to be honest obuswashi bulinga bwaffe najino electric toothbrushes tuzikozesa eddagala waliwo dogs paste yanga kuliko lembwa yinyo dogs paste so nga siri ya muntu kati nga olwasooka n'enyinyala otyange esobola okubikula oba ng'olina okugibikula ogikwatawo ate n'osenya ogikwata n'olulimi everything era zaali zinjagala nnyo era nagendayo nga nkolera nusu kyemanyagala okubuuza nga bakwasire mmeka bali bampa nusu 10 buli mwezi tebalina mukawo obusente bwakwanga bonasi oba omukisa nga gwakatandika ebagamba tukwagadde nnyo tugenda kuwa transport tukuwa allowance tuwa ekinengwa mu 2,000 transport nga waki ng'osula waka topilicious ayina okutambulamu me everything is topilicious omuntu newandaba topilicious I talk myself kitegeeza ki topilicious my boss no it's my boss who called me the way I address myself I'm topilicious okay otuusa kusenda mmeka ndi ku 2,000 banange bonna bariita bafuna 10,000 bw'otuusa ku 2,000 topilicious nzikolera nga bakuwamu off naku mmeka omwezi olusi mmeka ne bampa ne part times bonga bo boso yangamba waliwo part time genda ogikube tasinga wali wano yandikugambye nanfuna akasente olaba omukisa so kyengezako gamba abantu tonyomanga 10,000 abaana mbuzi sikolera 10,000 nze n'essaawa yakakati n'omulimu gwange ne gumala gufa nze ne Saudi yangendayo ne mu kiyumba nze kasita ssente engeri gye nkulabamu gy'ofaananamu oba gy'olabikamu toli kika kya muntu oyo alabika okuba nti osobola okubeera down to earth to an extent nti tosobola kunyuma mirimu nti osobola okusalawo n'ogamba nti kankole guno naguli yongera enlighting more about that obutanyuma mirimu sweethearts obutanyuma ssente obutanyoma sente let me tell you about me nze omukazi yazaala nkyali nina omwana wange sijja mwogerako nnyo abamumanyi bamumanyi natandika okukola sente nina omu saagala sente zakusa nze sinyoma sente ate njagala nnyo sente zenenkoledde ziwooma zibadde muntu yozo tozisabiriza kuba amwe free life njagala nkyetuuseeko dani sisabye muntu gundi kinnuma okusaba omuntu kyoba olaba I'm down to earth and I think I'm built like that that's me I'm topilicious I'm me ne babosi bange bagamba you're 1 in a million I can do anything nemikwano gyange gigamba netopio weewaayo nnyo I know there is a good pay eyo mu maaso nze nkola kusanyusa Katonda sikola kusanyusa n'ababosi abo yakubuuza buno okamalawo bbanga ki myaka 5 nenga mulimu on and off myaka 5 ng'oli w'ababosi be bamu oba nakyusaamu najja n'endwala omugongo bwala omugongo yeyo n'ovayo mu abo nenvayo mu babosi abaali abalungi ennyo gye wali osenya embwa bali besides kusenya embwa they were so good to me tebalina baana kyako omukazi yali tazaala sorry nenga they were so good nenvaayo challenges nenzirako ewaka nenkomawo noonya buto ekirimu so mu bufunze tokola nko mu nyumba ya muwala bupyuwa nakolayo kenaku 3 yojo mukama nanzijayo yes so kuva olwo nobeera ng'oli mu biyumba by'abazunguzungu byebagambe by'abazungu omukisa gwange kati kutambulira okay I have a very good recommendation mu bazungu mpulira bagamba nti omwana kadaama akola mu biyumba by'abazungu nti osobola okufuna omutwalo gwa dirham osobola okufuna akasambu 8 oba 15 ekintu ekyo kituufu nnyo sijja kwogera sente zenfuna because of my loyalty sente bazifuna tuzifuna muzifuna mwalaali bazigaba anyway go wenna
atamanyi bwetugamba omutwalo ogwa dirhams bwetugamba akasanvu oba akanaana oyinza okwebuuza nti kanaana ke Uganda, Ugandan shillings oba US dollars oba pound. Bwetugamba akanaana bwe bukadde 8 obwa Uganda oba sente za Uganda, omutwalo bubeera obukadde 10 oba bwe ngamba nnusu 10 ke kakadde ake Uganda. So Toplicious atugambye nti bo mu biyumba by'abazungu essente ezo bazifuna obukadde 5, 67, obukadde 10 omwezi ng'omusaala n'obukadde 2 n'akamu. Kale ssaawa eno wooli bakuyisa batya? Bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Okay, ndi 3-in-1. I'm a chef, stroke nanny, cleaner. So byonna obikola. Bw'obanga byonna obikola, omusaala guno guba gwanjawulomuuko oba gusigala nga gwe gumu? Kubanga osanga omu nga yagamba nti ndi mu nnyumba naye nze ndi cleaner, nze ndi chef, nti oba nze ndi nani. Engeri gyenjagala nnyo akasente byonna obigatta. Akasente kuwanika bakakola ki? Nga kajja gy'oli. Kati ofunamu dina di off. Off zange nfunamu mu week nfunamu off emu. Ne public holidays nzitwala. So today is a Monday, but I'm off. That is true. Yeah, Idi. Bategeera. Oli mu Idi. Awo. Bw'obeera nga ofunye off yo, osinga kugendako mu bufo ki okusanyukamuuko? Off yange njala nnyo okulaba movies. I love movies. Ozirabira wa gwe atalina nnyumba wabweru kubanga oli mu Indo? I have everything in my room. Yeah, ate room yange ninaka like choka batafuluma. It's an apartment. Okay, mpuluma to meet friends. Yeah, I come out to meet friends for lunch. For ne katinganze Toplicious chef. Chef Toplicious, my taste ya chuka. I'm sorry to say this, chaka abantu bajagamba bachi. I'm so addicted to Western foods. Fumba. Amukyalana wakati emmere y'abantu baneeno wagenda ng'ogirinako idea ng'ogimanyi wagiyiga otya okugifumba? Kati kyenjagala kugamba olunaku olwaleero nti ffenna Mukama yatutonda nga tuyina something inside us. Chenali simanyi. Nze nali manyi njagala nnyo music. I'm a person who likes vibe music. Anwaningira mu bwongo. So walumwe gonna kuwera musician. Nali nkyagala. Nga simanyi nti nkiina. Okay, when growing up, nali njagala nnyo okufumba emmere ennungi nga tompa bijjanjaalo, tompa mukene, tompa kine mama wange yali akimanyi. Pozi mpa akanyama ako, kafishi. I'm sorry to say this. Yes. Yeah, nga byamanyire bwe bampa ebyo mbifumba nkaaba. So kati weraja mu bazungu mu mmere ennongooseemu. Egobola sana. Nekikwanguye. Naye bateekeddwa okuba nga bakulagiririrako ne mugaa kino kifumba ekyo. Kubanga enfumba yaffe yanjawulo muuko. Yeah, sure. Yes. Bosi waffe oli yasooka yatwala obudde. Ekimu n'akinjigiriza. So wagenda okutuuka wano ng'olwedde olina experience y'okufumba? Nalina experience y'Abannayuganda. Naye bosi eyasooka nanjigiriza bino ebyaba western, different dishes, kind of dishes. So tekyakuzibuwalira kuba ddwe wali okinamu muki munda mu gwe ekyokufumba ng'okwagala? Yeah, nkwagala. Nkwagala Toplicious, nkwagala. Anyway, tulina Toplicious oba erinnya mwendi ogende bwelibi Aizulu. Naye nga mbajjukiza nti muli ku mukutu gwa Nyondo Media era n'ensala mwenna abali eyo nga mwafeedinga skin nga zirabika bubi, bannaye nga skins zammwe teziri appetizing. Mbasaba muyite ku namba y'essimu +971 524 778 gwe wenna ali wano mu UAE naawe ali mu nsi yonna oba bunaayira kyenkanawa tosobola okukosa DHL ate
products zaffe n'obeera ng'ozifuna bulambalamba. Ali Uganda branch yaffe erinnya nama osobola okuyita ku namba y'essimu +256 756 15 08 11. N'ekirala tulina ebintu bingi nnyo eby'enjawulo ng'ogyeko skin products. Tulina ne products ez'abaami magejjo oba muyite penis enlargement, money power, vein cleanser. Yes, n'abakyala tulina eddagala lyamwe ery'omu kisenge gamba nga sweetener oyinza okumuyita muwumya, tightener mufunza, ne tubeera ne water, ne tubeera ne appetizer, ne tubeera mpozi n'ekyogo eky'abaami n'abaana n'abakyala. Ng'ekyogo kino eno kirungi nnyo 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 mwana wattu gwe wenna toweebwa, tofuna mwagalwa, oli awo bizinesi zitambula, obulamu bwesibye, wasibibwako kino tosasulwa, byonna byonna ebikusumbuwa. Ida ku namba y'essimu gye mbawadde +971 524680778 senga waffe waali wano okuba nga atuyambako ku nsonga ezo, era nti tugenda kuba nga tufuna lessons ez'enjawulo oba interviews nga zigenda kutuyamba okutuyigirizaako ku ngeri gye tulina okubeeramu n'okweyamba okubeera obulungi mu bulamu bw'ensi eno. Yes, ayeerwanako yabeera obulungi. Katukome owa mwana muwala tulabe nga atuwunzika ekintu kino agenda kuba nga awa ku magezi gwe wenna ali e Uganda ayina ekirooto eky'okujja kwano mu UAE, oba oli Saudi Arabia, oba oli luddawa, oba ng'oli wano mu UAE ng'oli staaka ng'emirimu gyabula. Agenda kutuwa word of encouragement. Kyensobola yanziza nnyo kyensobola okugamba abantu abaana never listen to negativity. Mbi nnyo people's opinions. Okay, biwulirize but decide on you. Lwakuba nti tunaakomawo sinagendayo nnyo nga we naddako ku downfall kuba buli omu ogwako n'olyoka ate oyambuka. Kuba we nagwako wansi nenzire Uganda like for 8 months nayisibwa bubi nnyo nga ndi Uganda. Waliwo embega wenkugambye kyova nali njagala nnyo pastor Bujingo. Era ngenda wenzire Uganda ngenda kugenda ku church ye I testify. Kuba nali toplicious yali agenda okwetta. So ate nga because of people's opinions. Briefly ogenda kutunyumizaamu katono nnyo lwaki oli ogenda kwetta kyali kitya. Depression is real. Nagate ebintu byali bingi, mwalimu ne break up ebisala kyogereko yo side ya break up, let me leave it alone. Mwalimu bintu bingi okufiirwa sente. Mwalimu obulwadde my back. I don't know bakyavaawa, I don't know. Mwalimu ebintu bingi nnyo. Ebyatwala sente zange nenfiirwa ebintu bingi nenzirene, but what I can tell people, never lose hope. Never lose hope. Chobola nakomawo nenzire Dubai. Ate era nenfuna omulimu. Chobola banjagala do Asia. Ebiseera bye nadde Uganda. Doni Asia naye byebiseera bingi. Era nakaaba nga amaziga ngatunulira doli Asia. Nga wayogera nga mutunuulira ne ngamba mama yebimu byempitamu byayitamu. Naye lwakuba nti yali mu camera nze saali mu camera. That is true. But I was so desperate, you can even kill yourself. That is true. Nali ngenda kwetta sande badde wano. Singa si pastor Bujingo. Donna se omegira kochi. She's strong than me. She's stronger than me. Oli mukazi mugumu. Singa nali ngoyo singa sayagala kwetta. Kuba ku mbeera gye yatuukamu nga bamudipo. Sorry about sibitegeera. That is true. Yeah, bamudipoti atakyewakana. Singa kati nze kyantukako nze nalwala bulwazi. Nenfuna misunderstandings ne ba boss abaali banjagala nga ki. Yes. Nenkomawo kuba biru Dubai yali emitwalo 14
like 14,000 omugongo netwesikamu ne baboosi milioni 14 netwesikamu ne mbagamba kangende waka so tebasasula kati bagenda okukkiriza osasula nga nze nyiize nga Precious wabeera nyiga mangu ngamba let me go home nze abadde abakolera naye nga it was God is paving way out okudde waka so nenzira ewaka Uganda eyokya nesobanura kunyigamu Allahu Akbar Uganda briefly wakava Dubai oze Uganda jukira nti oba Dubai ngula mulaba bulalamuuko Uganda nga Uganda nenga ojerabidde tunyumizeemuuko Uganda yali etya sinza akugambye mu my taste is changed yes to Western foods Uganda yanjokya saa story mpanvu ndagikubuulira olwa Uganda yanjokya anyway n'emikwano olwakadde tetugandoza kwogera byonna naye bw'oba nga tugenda kutunyumiza Uganda yali etya akadde ako tujja kuba nga tukomawo njagadde story yo erina engeri gyesobola okuzzaamu omuntu mulayi n'amaanyi bw'oba tugamba nti Uganda kyali ate kingi then tujja kukomawo kati yisaako obuyisa kwisaako obuyisi abantu tebagwamu ekya Uganda ngiseeko fine nadde Uganda eyo maama tiyali mu treatment yantwala ekyobo bwali bukuluma I don't know omugongo gwakutuka tebakugamba nti it was because of this or that omugongo baide omugongo oba kwalikola nnyo nga oli okola nnyo nga ne mukazi mukozi naawe gamba nti oba okula okuze okyali mwana muto kyekyakutula omugongo I don't know omugongo gwatandika butandisi ne gukutukanga sola yimirira nga amasannyalaze ne gankuba muno so I went back home unatuuka ewaka mugongo ne gundyako mu bumpimpi milioni zaali 7 ebyo byonna nga sente zigenda sibitegeera I was renting in Kampala I remember ne banziba ne banyingirira ne batwala buli kamu n'essimu so obulamu bwali nsigala ku zero nenzira ewaka mu kyalo ewaffe Embaale ewa maama Mama is mama. Jukira olongooti okudda mu kyalo nakyo olina abantu bagakwebuuza watotya. Let me tell you this about Can I tell you about population? Nesina chentia. Oba oseka. You're not good. You're different. That's me. I'm so different. You're just different, just like your boss has said it one day. Oba oseka. Atenze wenda nze nira n'okubira essimu ne leegayirira oli ne gatolaga oli nti oyagala nze if I want to pave a way through. Sina chentia. Omwana w'omugisoro yagala munange nazza mu kyalo nenekyawa. Can I tell you this? But people mumanyi ko nti omuntu ayinza okumala omukyala wamala omwezi mulamba nga tanaaba abeera atya omwezi mulamba lindako tongamba nti nkankusemberera omanyi nno nange tongamba nti oli omazeeko omwezi mulamba nga tonaaba Precious oli omazeeko omwezi mulamba nga tonaaba nga nsonga ki sibitegeera mukama era nzija wano nga nkukoze waati nga kusulisse tokyabitegeera nali sitegeera so you don't know what happened I don't know what happened to me nga sitegeera sente zigenze sirina sente siri n'olukumi olunoonyanga olusanga weekanga enfunyeyo olukumi munansonyiwa ndi mukazi anywamu ndi mukazi mukatuliki ngugana ng'olunywamu omwenge walagi sibiya kawalagi ate gw'omuyise n'abubi buwalagi kawalagi nga bwotolo okayita naye nga sirya namala omwezi mulamba ku myaka emito olwo maama nga takufollowinga kulaba nti mwana wange ali mu she was depressed because I'm her bread sorry about to say this I'm the breadwinner to her yali omanyi ekyantwalira depression maama tulikwetunuulira maama gwe nali mpeereza nenga maama Precious ndi kulya wano kola woti maama mama ebyebbatiri gyetekeko liri maama kola bwoti mama topi ndi kujja vacation ziwisiki zizino zikinyingiddewo mama yatunuulira nagamba omwana wange akomyewo ku butaka ku kyalo nakeera nga kumakya nentuula nga nkuba akagere olutaata ngaali nkahe yagaluka
rest in peace natuula bwenti kuba kumacha walaji oyo alima ekiriisa nanyo walaji omwezi mulamba nga sirya mmere ne saafa. Can you believe that you can be there without eating food nobeerawo nange kansale kulinye mama wange you meet her togenda tulimba omwezi mulamba nga tulya mmere ng'onywa walaji nga tulya mmere anything nga tolina kyotekamu lubuto wadde oba ng'olyerako ekinotono tugambe. Nze mama wange yatuuka n'okungeya n'agamba oba gufuluma nti nekikazi kinene oba gufulumanga ne bugenda ne gufunayo bikipusa nti gwamanyirira ebyekizungu bambi nze mama wange yatuuka n'abantu n'agamba omwana abazungu balina n'omwana ono kanguleyo kachipusi ne kasoseji bwe mba mmuwa nga nkaaba kimu nti maama nze buno obulamu sibusobola njagala kusutuka ate mpulira bubi ng'oli bw'oti I wanna help you mpulira bubi naye naye nsula naye nga namala let me cut it short nga naye nga kasizimanyi mu kigere nga wenfulumyeko nentambulako ebweri mu kisooto nenyingira obuliri newebaka nga tonaabye okwetawaaza kino ekintu sokoleke bw'oba nga tewasobola kunaabanga gwe ekitegeeza tiwasheerengana kusheevenga kyali kika owayitanga abantu bakwatanga ku nnyindo nali ntuula waka tewagendanga mu bantu olwomama tiyakufanga maama nagamba kanaaza omwana wange oba teyamanyanga yali tasobola kunaaza naye saagala kintu kinkoneko nalinga omuntu awunze naye nga nze bali balowooza mbu ndaluse walikire nga nze mutima nkimanyi kyendagala nze mulamusi bwagala nga ndikwagala maama akole ebintu gyasobola nfune akasente akampa empulume katemba topelicious nogana okunaaba nogana okusheve nogana okulya nonya walaji walaji yena munya okay depression let me tell you this kati waliwo maama yagenda like munimiro nandeke waka enkuba it was too much nga ndi wakaze kantudde nendabanga obulamu nenkwata nkyogere nenkwata omuguwa nengusiba waliwo awantu nga ngwesulise era nga kyekyamukomyawo ate nali ntamidde mazima gakatonda nali mpedde nali ndiguyingiza male nette maama awo yayumukira n'agamba nedda setaani ki ono setaani alumbaganya omwana wange depression nga tuvudde eri ku bulamu depression is real. Awunzize ku story ya Bujingo why I love Bujingo namuwulira ng'ayogera ku karadio kama alagala okwata nga naye sagala akererere baide naye simwagala nawe nawulira okyalina essuubi kyanzirukira mu matu kyalina essuubi nayumuka naye alama mpa bayibuli eyo biki bino ebintuuliridde mala mpa bayibuli eyo mpa pasipoti yange enyumuka nasaba naye Bujingo nga abantu abayitekubo balaba balaba mu nnaku 5 wiiki emu ndi ku Dubai mwana wamugisona tunamusobola so wasaba ne Bugembe Bujingo wasaba ne Bujingo mukaseera kakwali ng'oli depressed ng'otuusa okwetta pentagon eyo mugiraba enagwa ejja kugwa yanzija wala nali n'ekyayi nentandika n'okulya mama gwe yakawunga awo n'ebidoodo nja kulya appetite neerabika waliwo essuubi netandika okulya mama naaba mwana wange bambi netandika okuseka tandika okusmilinga nenkomawo ng'ofunye essuubi simanyi gye lyava kasi ne kavaawo akakuza kukomya wano Dubai kasente ako twakayiyana omukadde sijja kwogera bali mukadde wange alinganze fenna tulimu oklincha n'agamba kati okomyewo oli mulamu kati katupange kino tuzeeko kino tufunewo miliyoni 4 oba 5 otambule naye wali nali kuwa sente zange ng'onyoka walagi wetwafuna akasente mukadde nansabira nateekateeka wansi amaviivi n'agamba genda ogenda kufuna omulimu natuuka kuno naku
Oh, baby space oya sente zange. I'm sorry. Azimpe. Namuwa sente zange munakufunirawo omuli. Ngwendiko pakali. Owa space omuwa kasente kona ka mwezi. Nofunewo omulimu. Oyagala kasente. Nagala okaza ne mugamba no. Bed space yali mu mukisa. Mbambi. Kali chogamba sawa eno nakati bwoli. I'm so happy I'm toplicious again. That is it. Yeah. Nimfuna omulimu nayingira oba omusayi gwali gunyambadde nagende wa okola interview oyo boss yagamba wow you look so beautiful toplicious. I address myself as toplicious. I'm bagala banyirira. Yeah. A glass of wine ngamba can't be. Ndio oli mukomi wa walaji. Ndi mumpe. Do you love to cook? Yes. They love me. Basababu sabi. Bikaseera niwemba ntambudde ko nga wenzize wa. Topilisha salwa. Onde hede keke yo ani yajifunye. Keke yo nagikukoledde. Wakoze keke yo. Ate bingi byengenda okukolera. Kuba kati ngenda kyusa njagala kigusa nkitusa awalala. Bannange mbadde sifunawo kadama mulongoose ekigambo kino abasinga kimanyiiza naye nnyogera okubajukiza nti ffenna tuli bakadaama naye kanankamwa kwogera bakadaama bana bakola abasinga tumanyi tino bakadaama bano bakola mu nnyumba z'abaki z'abawalabo naye waliwo n'abakola oba tuli bakale ba house managers naye erinnya erituula eryakadaama kati wona mulago bulaba ono okulira kwaliko nakakato kabadde wansi awo mukalaba kala ki eyo. This is pink. I love pink and blue. Color pink? And blue? Where is blue? No, I love pink and blue. My favorite you color love is pink blue. And blue. So this is pink. Yes. Akato kalonji nnyo nga bw'okalaba ataddemu obusooko bwobwo esimu gy'okwata ndowooza mugiraba essaawa z'ayambala ziri eziriko brand olaba nti n'akaviiri k'alina kyekyo aggalawo alabika bulungi nnyo gubayita kadamu omulongooseemu kati kale muva ku bano baganda baffe nfe abagenda mu biyumba ne balyoka batwambaza bino ebipale ntubanga abana kye bakoze mu bipale ebyo mazima gennyini noyambala ekipale nekirebera noyambala omusaati negukulebera be bano be bate bakadaama balongoose bate si bebaleeterangako era omwana ali oyo yenna beera n'essuubi totunulira biyumba ebyokka byabano okoba wano 100 bonfumi 200 omwana esereza afuna yazingambyeko ng'omulimu naye nange njagala nnyo okumanya wallahi kasente kanonye muganda wange subhanallah wa ta'ala asente zifundibwa MP eri ewaffe Uganda nkadaama akolera muzungu zafuna waneeno kyensobola okugamba abaana nze what I know what I believe in nti tebanyooma ssente kuba nze ngezezaako nnyo okufunira abantu emirimu nga bagamba bagaba mmeka let me tell you this ne locations nze situnula ku mmeka nze olaba ono bosi gwendiko yambuza how much do you need, how much do you want. nali nkyalimu oba depression nga nkyalimu ekyekango kyawaka kyenvuddemu nenjogera boom nagamba naye nabalamu kano kanekane nagaa tugenda kuwa bweziti naye omanyi akasingo yazongerako yazisalako yazongerako naga toplicious everything kati n'okufumba kuno ate nze sinyooma mulimu nze y'omuntu bosi ne wansaba overtime I will not look at the money nja kukola kiri gyali oba nkadde oba takwongedde ate baleke nnyo okuwuliriza ebibuuzi byabo nze nfuna bweziti no so ogenda eziriwo look at yourself if you look at yourself kikyosobola ne baboosi kikyosobola okukola nze kanire baboosi bange sikwewaana emboozi ya mwana muwala bingi nyuvu era mpoomu banange pasta bujingo kanfuna kakisa njogerereko wano okay nnyo n'omutima gwange gwonna wanzija emagombe nali ngenda kufa nali ngenda kwetta nawuliriza ekigambo kyo naye ngenda kujja mu like I think in December I'm coming to your church and testify I love you so much, yeah, for the goodness of the Lord, whoever in you, wanzijayo eri abantu bambuuza mucho bagala omusajja oyo nze omuntu akuteeka muteeka that's me kuba omuntu akuteeka abanga yagala nze abasaba Pentagon naawe tobaagala Pentagon tugenda gizimba ate yo Pentagon nzagenda gifumbira emmere ekizungu toplicious dishes
aka TD. Never naye kadamu no Robert. Muneka mwerekereze. Nsigadde nga nze Nyondo Rozet. Oguleka pozi nga alina kebayita akatalekeka wabadde akamanyize simanyi no banga alina akatalekeka akabawe nange bagambe nti babayi je kaya akatalekeka buuza ku bagisu mu lulimi lwammwe donasi mubuuzeeko mami mubuuzeeko omwana obatumire tukigale. Hi daughter, it's your mom. I know you're going to be surprised to see me here, but we have to do it. Don't ask ya nakukubona. Chesi nakubolera chosi ikakubonera nakuboni. Aliba kiswewe fe mwesi mwenayo kumulembe sebali buli mwatopi. Nasa nihiye huba nuku TV FA. I love you so much. Mbakana na abi mwesi sana. Kwirindira twera. Wenayo. Thank you so much. Mama wangu mulungi bwati. Amanye ekiryo kya delicious. Chambe kyekyo. Ate nyongereko ki baganda bange. Ata kumira mpera batukumire. Nyondo Media. Amanya yenze Nyondo Rozet era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okuyalinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikoleka kunomo skin yo gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rozet, Nyondo Glim.